I've heard also from a very, very close friend to the deceased. Nangamba, she's a blogger. They are very, very close friends. Yatuka birthday ya Faizo netuka. And she namwagaliza birthday. She's a very influential blogger. Wamwagaliza birthday nungi simu nevuga kururu amukwata side of the phone nga omugenzi Magi ali maziga okulota ekintu bwe kityo ku musajja ebintu bye yankola ate abantu abadde and this blogger friend never knew anything nti bano bali nti ono tamwagala paka ku extent eyo nti you know women are very emotional creatures that they feel maybe you're siding with the other person and they hurt them and then after that phone call nga Magi ali mukaba mugamba lwaki opostinze Faizo seguya ku bintu bye yankola. Now this blogger asks, because they are friends, asks Magi, what did he do to you? Yakolachi. And that is when Magi opened up. Yamugamba atya. Nyamugamba all what is being alleged. Bino what is being alleged. Abigamba blog oyo. Oh, Salha. When I heard that you have left this world and gone to the next, I was gutted. When nawulidde nti nalongo ofudde nasesebbuddwa omutima. I did not want to believe it. Nabadde saagala kukikkiriza. But I have to accept it. Naye nina okukikkiriza. Allah yagira. Atabenkiriza olulimi. Allah yagira era yagaba. So sad. Kyanaku nnyo. I know you can't read this. Kimanyi tosobola kusoma bino. But may you have a peaceful rest, Salha. Naye wumula mirembe Salha nalongo Magi. Just like any other. Good. Just like any other, we had a few differences here and there. Ng'abantu abalala bonna twafunamu obutakkaanya wano ne wali. But above all, we most definitely had some good times, my dear friend. Naye era twafunamu ekiseera ekyessanyu, moments ennungi mukwano gwange fanfe. You have gone too soon, Salha. Ogenze mangu. We had a small chat a couple of weeks ago. Twayogerako mabegakaawo. And you sounded just fine, Salha. Ewulikika ddala ng'oli mulamu bulungi. Farewell, my friend. Farewell, my friend. Farewell, my friend. Weraba mukwano. Wummula mirembe munnange. Awunguza mu luzungu olwo. Wano wawandika mu Luganda. Rest in peace. Tukaddemu lumu. Farewell, my friend. Weraba mukwano gwange. Wummula mirembe munnange. Rest in peace. Inna illahi wa inna illahi raji'un. Ekyo kyalo Siraamu kyalo Arabu kizza ate mu luzungu. It is God what? Rest in peace. Chogere mu luzungu. Mu luzungu, you have a peaceful rest. RIP. Then na signinga off Rabadaba natekawo akatima akamenyefu. Rabadaba amenyese omutima. Yeah. Now byayogedde Rabadaba. Byayogedde olunaku olwali. Yabadde amaze okulabako kubiri bye bamwogerako. Because Rabadaba tatera kuwandiika. Ate amanyi okuvaayo mu video n'asabula. Era agenda malaaveeyo. Agenda malaaveeyo. But chengezaako okwogera kyekiriwa. We've had we are hearing versions of story nga eringange yagala okwalininga and from different people who knew these two. Era naye abyayendekitenga mu twalinamu obutakkaanya ng'abantu abalala. Wano na wali. Wano ni wali. Sagala kukola ate munange njagala okushaba stekinga okulekera biruzi nengenda mu gym nkole emiwula. Kuba omulimu gwange gwali gwa miwula. Gwe gwandeesa sekawoomera wa kuno seguya. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 era final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuwa updates analysis ez'omulembe. Every Tuesday tubeera ne the Juggernaut Wine Frank Balkeza within Focus with Frank Ntambi. Ensonga eziba zikoze amawulire zitunuzaamu lenzi ye n'abeera nga azikukubira focus ose ntugako ne ku VAR ku nsonga ezo. Frank soko obuze kuba tulaba essaawa eno abatulaba n'abatuwuliriza bannange tubaniriza konyo tubaye tuwuliridde akabanga musajja wange abadde ali mu America, Mexico ne Canada ng'alaba World Cup knockout okuva ku round of 32 yakomyewo final ewedde, so tumukuliseeyo munnaffe Zanel y'omu ku bannayuganda abatono abasobola okulaba ku World Cup, abasobola okulaba ku World Cup final eyabadde ssente entono ennyo zaadde miliyoni 14 sente ticket yabadde esookerwako naye akulaga nti ate yabadde mu VVIP ya miliyoni 48 semba nkisizawo naye nga bannaye tubanirizaako nnyo tubeere nga twogera ku nsonga ezikutte akati mu ggwanga lyattu lino erya Uganda wabula mu ngeri ate ey'ekikugu. Okay, nga bulijjo tubatuusibwako Lugave Herbal Products. Lugave ono ng'akugamba gwe wenna alina ekifuba, senyiga, mimiro gikusiiwa, sinuses ku makya, olina kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup yajja okuyamba. Ate gwe atawaanyizibwa gundi za lusa, sayini za lusa nga heartburn, kikeeto, bloating okuzimba kw'olubuto, diarrhea, ogenda kuba okozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup yejja okubanga ekuyambanga akalangako kawulidde. Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa yegwalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako. Frank muno waki omutimbagano kwogenda okusanga films enjogerere mu bavijes ba Uganda bonna ate era omutimbagano kwogenda okutandika okusanga local production. Twayingidde local production era ng'okutandika omwezi guno ogujja ogw'omunaana August you embrace to see films ne TV shows for the Twitter series okuvaako wano mu ggwanga erya Uganda. Okay. Naffe tubeereko ettaffaali etuteekako kukulaakulana ka film industry ya Uganda. Awo wonna ku muno waki tubelieving and tulina abaana bangi essaawa zino abali mu production abakola films ennungi abakola series ennungi mugenda kubeera muzitandika okuziraba. Kasooke kubuuze content omulala ku local production eyo egenda kubeera nga nayo eri translated oba eno yo nayo mwataddewo category ya local production. Mulimu local production films ezitali njogerere, mulimu enjogerere okusinziira ku bantu kye baagala fe tujja kukibaleetera tukibere nga tukibawa mu mbeera eyo. So kwate emitwalo 3 egya Uganda osubscribinge naffe buli mwezi bwe guti ezo sente zibeera nga sasudde nusu 10 olunaku ku kintu kyogenda okubanga olaba ekibeera unlimited. So Man of War Lamonica Garrett Vijay Junior yagitaddeyo gyeri. Never Talk to Strangers Vijay Junior yagikoze. Timu Vijay Junior yagikoze ne Nav sako ne Lucy's kano kakadde ne twakaleese mu kifaananyi ate Crystal Clear ekipya ne ba Vijay's abalala bwe beebo bateekayo buli lunaku gwe gendayo ba Vijay twabaawula bonna gwoyingiramu gwolaba sako n'ebika bya films ebyenjawulo kyoyagala kyolaba kaba kasavu kanyama ku muno waki. Okay, in Focus with Frank Ntambi lenzi yo leero etunuddewa ajo ntunuza gye ngenda gwe obadde agala ntunula gye ntunula wali maaso yes tuyina eggulire ery'ennaku ennyo ekyokufa kya mukwano gwaffe Magi Kiweesi ono nno abadde amanyikiddwa nnyo nga Naalongo Magi w'abaana b'omugenzi AK47 era abaddeko muninkini w'omukyala wa omuyimbi era still Rabadaba era nga aliko muninkini wa Grenade Official
lunaku olwajjo saazaadde bwe ziti ze tukoleddemu nga 7 wadde gwe show genda kugira bakawungezi oba ku makya bali e Japan bwatyo ne batubikira nti avudde mu bulamu bw'ensi ne kitwewuunyisa nnyo ne kitukanga nnyo so Mukama Katonda omwoyo gwagulamuza ekisa wabula mu kyo ali mu kutambulirako amawulire gageze ag'enjawulo nti kyavudde ku kufa kwe kokka ne kibeera nga abantu batandise okuba nga bawanuuza nti abadde n'ebizibu biyitirivu nnyo era afudde si musanyufu era nga batandise okunokulayo agamu ku mannya naye ng'erinnya erisinza okukwata abantu lyerinnya lya Faizo Seguya Rabadaba yaliko omukyamu mwana w'omwami yaliko omukyamu nga twagala tudiginga deep mu nsonga eyo na biki ebyokuyigiramu then story eyokubiri olunaku olwajjo nazzeyo ku butaka gyenzaalwa mu Ndeeba ne weesimbawo ku bwakyamaani mukulu wange ye yeesimbyewo Ntabaazi Moses Wilberforce mukulu wange ddala so ate nga yeesimbiddewo ku kaadi ya National Unity Platform okulaga abantu tufe kuva dda tuli bannankyukakyuka kuva dda muli ba National Unity Platform si kuva dda tuli ba National Unity Platform kwayo yakajja 2020 naye kuva dda tuli bannankyukakyuka naye era musobola okugamba kuva dda lwe yajja ne mugitandikirawo so si kuva dda era faamu abatandika amakanda ga NUP mu Ndeeba abantu nga bagamba ki Profesa mukulu wo katu mwakalulu yakawangudde kyawedde ku National Unity Platform Ndeeba y'amaanyi nnyo so nabadde ngenzeyo okuba nga tuyitaayita mu batuuze okwongera okukabasaba so olunaku olwaleero tugenda kutunuulira argument LC One chairperson mukulu nnyo okusinga MP era mukulu nnyo okusinga meeya mukulu nnyo okusinga kansala ensonga ngenda kubeera nga nzibawo era tuba twawuliddeko nti waliwo abagala okweyongeza omusaala wabawulidde MP agala okuleeta ekiteeso babongeza omusaala ng'asabirako n'abalala mu kaseera ke tulimu balina mugaso ki nawulidde tugenda kuba tukulaba siraba mugaso gwa nawulidde omusajja oli yagamba ekigendererwa ki kyakufiirako mu palamenti kuyingira palamenti yingira kaweesi pozi n'oyo oyo naye enansana eyo yafukamidde nga bweyegalira abanaga ku mulundi guno kigendererwa ki kuyingirako ku bwerosi wano namulabye simanyi oba ku luno bwaba tabufunye agenda kukaaba ki namulabye ate tulina n'ensonga ya waliwo omuwala bamuyita Akoraje yes Akoraje ono ndaka katono ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Yes baby girl njakodira mukwano njakodira onawulira ennaku lwokuba njogera ne baby wange ama bye baby girl kamulinda ave ku simu tambi todda mutuka obadde ogamba oti tambi ebintu by'omukwano omwaka guno twali tumanyi ku lunno wabirese ne otandise okuyita ababebi mpumudde ekimala emundu evuddeyo kugombola sirieko kantu mwagala se mwe muli ebyasafwa emundu evuddeyo kugombola muleke ndi ekantu sagala fuka Victor Kamenyo yamenya omwana w'abandi Akoraje namuzalamu omwana alemeredde okumulabirira Akoraje ali mu maziga woono Akoraje kugamba okulabirira omwana olina omweguya ne acting as if muli mulaavu lwajja omulabirira bw'okula n'ogamba omanyi bino bimalira budde na biseera nga si kyabyagala engeno omusajja n'abulala kati omwana tagenda mumulabirira sajja kampereza Akoraje kuba mbadde nakugamba abantu abo tubalabyeko nga bakola co-parenting ng'onatwala ebirabo naleeta ebimuli kumbe Victor Kamenyo we yagamba twayawukana naye okusigala nga nkyaweereza omwana nina okuba nga nkyakwatamu mu yingini kati Akoraje akoye okukwata mu yingini yakoze live n'agamba kijja kumala Victor Kamenyo tokyademu mmenye tugenda kutuukayo Kamenyo nno kyali wange oyo nja munoonya ako Kamenyo mbulire
engine bulijjo tujja mukubira balancing story obutwa tulina obudde tunaba tufunye obudde yes n'ensonga ya World Cup pastor yavuddeyo oba yavaayo pastor n'agamba ensi nnya pastor Faransa pastor yagamba nti akantu kano mukajjangayo Portugal biwedde naye Argentina mufune obujulizi yawa Argentina, Portugal, France, Brazil. Kyagenza okuggwa nga basupana ekintu bakitutte. So yawadde awazeewazeeko paka ku final. So tugamba tutunayo kaawo tulabe n'ebyakubiza Argentina nawe forward singa Lionel Messi alitalingira wano. Wanfunako ddiiru ya World Cup waawo nakulaba. Anti nga nawe wali omaze ogenda ngamba kangende enjirabe bulabi. Sebo. Kale katutandikire ku mawulire ag'ekitalo. Yes. Gannaalongo okufa. Kanteke motoka mu silence bane munansonyiwa simbeera yange simuvugira ku set munansaasira. Naye silence yegenzeemu tubeere nga tukola show. Naalongo yafudde Naalongo Magi nga amanyikiddwa. Mawulire g'okufa ke I personally ganumye nnyo because nze nasoma ne Eke ne Palaso. Eke was younger than us, was in S2 or in S5. Naye omanyi omuntu okubika olw'eggulu awe nimpuliranga kyali wangazeemu okufa era mu butuufu era yazzeemu okufa kuba nalowoozezza abaana enyimba za Eke ne ziddamu ne zikuba omanyi Ugandan style omuntu waafa era kanoogera ku TikTok nsi yonna Naalongo wange ndi mulokole like pain yazzeemu n'enkuba so deeply tugenza okeera olwaleero ng'ate amawulire geeyongedde okutabuka kati Rabadaba ali ku kikaliro ne gravity si gravity grenade sorry omuntu Gulede sina nnyunya ate nga Rabadaba. Naye Rabadaba ate akaliro kamwokya nnyo. Tunyonyole ku nsonga za Naalongo. Guwategedde ki? Ekisookera ddala Naalongo wamala okuzaala mu AK47 naddala abalongo abo ebizibu byatandika ebya Naalongo oyo she's one of those women abalwanyi bane ekinyonyi tekijja ne kijja y'omukyalo oyo abamu ku balwanyi abayise mu kunyigirizibwa okwa emotions teri kintu kiruma mu nsi kuzaala baana ng'abo abalungi bwe batyo and then the first welcome is denying them paternity rights. Abaana abo waliwo ka video ke baazannya olunaku olwajjo in fact story yobukedde yagikola nga basooka na kwegaana balongo abo nti Eke si abazaala. That was the time Eke we yafiira waliwo emivuyo mingi egyokayanira ennyumba I remember ne bagamba n'okugamba abo abaana si baffe si ba AK47. I don't know if you watched that story anyone ali mukutulaba it is there and wemba ngifunye njagala oka video kazannya abantu bategere context n'oyogerera gyenjogereramu nti asooka kufuna resistance eyo that's not the one ye kalala njaka ku watofaayo that is the first resistance mukazi wattu gye yafuna newabaako n'omwami gwe bamwagaza nti taata waabwe omwami oyo ate nga yali mukwano gwe kakati nekiteekawo oluwonko lw'amaanyi nnyo. I think it's this one. Simanyi sozi ye gwagamba nti mukwano gwe bakola emirimu. Isaac is not the father of my children. Tata w'abaana bange okugenda okufa era yafa nga akimanya abaana babe and I think ne family ekimu. Ye yabeegaana koko. Emma teyeegaana omugako ku baana be kubanga yakimanya nti abaana namuzaalira abaana basatu. Ono agamba nti ebifaananyi balaga nga Nsozi asitudde abaana mukwano gwe Brenda yabikuba ng'akyadde mu mikwano gye. Saba naye ku church ate tulinga ba relative bajja ewaka n'omuwala Naalongo obulamu abumazeeko yeewozezaako I think video tujja giteekamu. Yes. Now that was the first depressing period. You've already lost your husband, the man she really, really loved so much. And then you're fighting with the family of the man, denying the children ababo the paternity that Sibawe. Now, after that phase, I don't know how she maneuvered through it, but maybe she did.
And then in trying to stabilize, she fell in love, or omutima gwaddamu ne guguma nga womanyi obutonde bw'ensi n'ebirala, n'agwa mu mukwano n'omuvubuka, ndowooza mu kusookera ddala aba yali Grenade oyo. Grenade nawulira bagamba yali agala mu managinga. Grenade ebiseera ebyo yali ayokyanga ssasi. Era there is also buli gwe yayitangako ya. Yes, there is also another video that blew in the morning today. Nga aina voice note, aina gwasindikira voice note about Grenade, complaining about Grenade. Video bali released in the morning of today. But for her privacy, nokumuwa ekitiibwa tetujagizanya. But she was really complaining about the relationship she had with the Grenade official. Then after there, addamu okukomawo mawulire, that is the relationship. Gye twaddamu okuwulirira still ng'azze muyimbi omulala. Nalo ng'abadde atambulira nnyo ku baserebu. I think with people we have tests of different people. Waliwo omuntu oli nga yetava mu balooya, oli tava mu ba engineer, oli tava mu bawala ba mmere, oli tava aba mukazi tava mu ba boda, and we are not judging anyone, and I'm not judging her. So her pattern ibadde erimu entertainment saako y'abayimbi mostly. Enyonyi yanje tuyita waggulu. Bazze kulaba focus ye tunuddewa. Omanyi focus ye manyi okutunula. So relationship ya Rabadaba ejja, and according to her inner circle, they are saying she fell in love with the guy, Rabadaba. So much, as you know, Faizo is not a bad looking guy, he's a good looking guy. He had his days as a star. And he's talented. Yes. Ayina ekitone. Ayina ekitone abantu bakitegedde. So waliwo yagamba mu bantu bonna be yakaluma Karabadaba kalina ekitone. Kati ekitone ekyo, amongst other reasons, omuwala falling in love bambi ne Rabadaba. At the time we're falling in love with Rabadaba, I tend to believe that Rabadaba on the other side, things were not going as smoothly as they were many years ago when he was still holding onto his stardom. And then maybe that relationship that ended into a wedding. Wedding yali wano mujijukira bulungi nnyo. Era ebifaananyi ebitambula ebisinga kati bya wedding eyo. Yes. Now that wedding struck a lot of controversies in the media. Nebogera bingi, especially abantu abamu okupointinga nti no Rabadaba probably he was scheming, tukita scheming. Yali alukalukwe. Yenga alina kyabala naye nga si mukwano. And that manifested later in the audios eziri mu kusaasaana where Maggie was really complaining and cursing Rabadaba, saying that maybe yali alina kyabala kirala, not love, yet the girl loved the boy. Buli wogamba nti wedding eyo, I think this is what happened next. Tusiriwalirako bibakwatirako wa omukyala muwasizza mukyala wange, she's mine, we are married. Awe mulina okukoma. Anything that happens after that is none of your fucking business. Kamale keko awo nga bamugamba kiri kyogambye nti public already yali erabye Rabadaba. Yes. Yamukubamu tochi. Yamulaba. Now Rabadaba in that attitude jemuwulidde ayogerera with all emisuwa okumwereega, olabadde awo ng'olina olukwe lw'obala naye ng'abantu bakutegedde nti oyo naabala kino, and then how you counter ogira mu busungu wakimunguddemu. But nga bwe tumanyi ebyabaagala twagamba why twogere ki, muleke abaagalana bakole ki, baagalane. And also nga n'omugenzi ali ku side yaki ya mwami, kitegeeza mmwe ng'abala mulina kukola ki, kusirika. What actually happened kyekimwe ekyatuuka wano ku Dr. Kulu n'oli omusajja ow'eriiso. Yes. Nga public bamuyitanga engineer biki? Akram. Nga public erina kyegamba ng'ow'eriiso ow'eriiso, but eventually then we were whatever happened. Yes. Now in that spark of
all that controversy, what Maggie did was to do everything possible okutwala omwami we ebweru. Because now Maggie was living abroad, nenga jamu mpola mpola, and then embaga nejja nebeera wano, and musajja we nga tasobola kumukkiriza kubeera nga bamukuba we batyo. So I don't know who told who, or it was the lady yagamba wami tugende, or it was the man yagamba nti sikyasobola kubeera wano. I think it was the man kuba yali takyalina kyakola wano. It is weddeyo olamu bwali bugaanyi olamu bw'osobola okugaana. But that's life, entertainment yaffe when someone wants a new foot, a new start. So olinnya Kanyonyi Rabadaba n'atwalibwa ebweru, I think ku spouse visa or whichever, nenga omukyala yateekamu yavujjirira ngoba ku paperwork and everything, batuuse eyo. Mu kutuuka eyo twabagaliza emirembe, naye emirembe tegyaliwo, gyali mirerembe. Emirerembe egyo audio notes, videos ne zitandika to exchange nga tuwulira nti ekiri mu family ababiri abo kikambwe nnyo. And then whatever happened there, bibimu kubiri mu kwogerwa essaawa zino. One, some people are saying that kyatuuka ekiseera nga their marriage or relationship etuuse mu kaseera nga tebakyasobolagana kubeera kubeera bonna. Era ne mujjamu claim, and I want to quote I want to quote this lady called Doreen Kabarebe. Doreen Kabarebe wrote this morning and said, singer Faizo Seguya aka Rabadaba has been accused of betraying the late Nalongo Maggie, who helped him to fly and settle in the UK after getting a marriage certificate. Allegations have come out claiming that years after settling in London, Rabadaba turned into a monster. Monster chiba chisode. Started up fights with Maggie and later filed a number of cases at the UK Immigration Office, claiming that Maggie wanted to kill him on several occasions. Now, omukyala agamba nti Rabadaba ng'amaze okutuuka e Bungereza ng'embaga ewedde gy'ayombeera wano, none of your business, yakyusiza Maggie omugenzi kati n'atandika okuteekawo entalo, naye ng'entalo zino azikozesanga evidence okugulawo emisango kw'ono eyamutwala. Yes. Kakati Doreen continues to write in her X tweet of Nagamba, sources say, following several complaints, UK government authorities detained Maggie, cancelled her temporary citizenship, and she was later deported back to Uganda, where she has been living a low life. It's now believed that the stress of betrayal has contributed much to Nalongo Maggie's death. Keyword, has contributed much. She didn't write that it contributed to her death, but it contributed much. So kubamalire the context. Context egamba nti Rabadaba ng'asutuse okuloopa, wamanyi wano mu Uganda ani oli ye musime yalwanirira abasajja. Kati yo Rabadaba ng'asutuse okuloopera abazungu abo e Bungereza nti omukyala amukuba abula kumutta, ayagala na kumutta. Abazungu bakkiriza ne bagamba nti Maggie ne bamuggyako temporary citizenship, ne bamuggyako obutuuze bwe obw'Obungereza ku misango gye yalina okwagala okutta omusajja, ne bamudipotinga. Deporting kwe kuzza nga teweesikidde kanyeebwa. Maggie n'abeera wano. Kati obulumi obwo bwonna ne buleeta oba depression oba ki, ekiyinza okuba nga kyekimu ku byanguyiza ku nfa ye etannategerekeka bulungi. Adding on to that, I want you to play for me one of the videos. You'll find a few seconds of one of the people abera UK bamwita Phantom. Abera UK abera luda ndoza abera bweru eyo. I found him alleging a lot of stuff, but they are in line of this what Doreen tweeted, alleging of how Rabadaba indeed did. Amawulire genfunye agali mu nkuubo gagenda bwe gati. Nalongo omugenzi AK47 yaleeta Rabadaba nga amujja e Uganda. Nenga Rabadaba tayagala kukola mirimu. Rabadaba nga asiba mu jimu. Rabadaba nga alekera omukazi Biruzi.
jukira Nalongo ono mukazi wa AK47 afudde yalina okuwa na Rabadaba empapula. Nalongo jukira yabadde mu British nga mutuuze ng'alina akatabo akamyufu. Kakati abasajja b'e Bulaaya wano balina ekintu kye bakola bannaye. Bw'omuleeta nga tonnamuwa mpapula akuteekako embeera oluusi n'alaga nti obadde omukuba ne yeesuula oba ne yeetakula oba n'akuvuma n'akuprovokinga otera olwane naye naddala kituuka nnyo ku bakazi bali so emotional. Kati abasajja b'e Bulaaya basinga obungi bamuleeta e Bulaaya bajjukira okukola embaga kirala n'okufayiringa empapula kirala nti omusajja ayinza okujja e Uganda n'akuleeta mu Bungereza tugeze musobola okukola embaga n'oleeta omusajja nga mukoze embaga naye ate kuba mulina okufayiringa ebintu mu gavumenti mu sisitimu ekyo nakyo kirala. Kati olw'okuba nti wabeerawo okukandaaliriza abantu abamu bwakuwasa n'akuleeta ayinza obutakuteerayo immediately kubanga bamu ayinza okwagala okusooka okwetegereza bamaybe obuyinza okukoma wakati ne butagenda mu maaso ne mudivorcinga nga takuteereddeeyo. Kati ekiri mu America weekiri nti omuntu akuleetera ku fiance visa babawo ennaku 3 mulina okuba nga mukoze embaga mu nnaku 3 ezo senga omukazi omulabamu ekyo oba senga omusajja omulabamu akantu oluwaddembe okutaminatinga embaga n'addayo. Kati abamu kye bakola mu bufumbo bwajja ennaku ezo babawo 9 nga temunnaba ennaku 9 nga temunnaba kwewasa ezo bwe ziba tezinnatuuka oba bwe ziba zituusa abamu kye bakola bwalaba nga waliwo embeera akkiriza embaga nejja embaga bwejja oluusi nemala okuwasanga embaga ezze. Kati mu process oyo mumala okwewasa embaga onaba alina okufayiringa bufuna marriage certificate naba alina obifayiringa mu gavumenti. Kati oluusi abamu agamba awo bambiteekeyo ayinza okulaba mu kalakita embi n'atabifayiringa. Kati abamu kye bakola ateekawo embeera y'okuyomba muyombe mulwane ng'akuŋŋaanya obujulizi. Kati abamu kye bakola ajja essimu n'agikwata n'akuvuma ogira obutawooma olabika booti okola booti ebintu ebikujjako waya gwe omukazi wajjukira oluusi gwe oba oleese omusajja. Kati jjukira nawe omukazi onyiiga nze gwe naleeta lwaki onvuma lererere kati ono ng'akulikodinga ku ssimu kati mutuuka ekiseera basawo ne banyabo katambika wanvu naye ezo complaint tuziwulidde n'abasajja abamu bagamba abakazi babatwala n'amukozesa naye n'atamuwa mpapula. So n'omwami akinyonyodde bulungi that it's two way and kitugezaako okukola essaawa zino in respect of the dead naye mu mboozi ezimu tuba twagala okuyigiramuko. Tulina bannaffe bangi abali ebweru w'eggwanga abamu abali mu process eno yennyini nga bagenda bakozesa so obeera owulidde ku bubaka buno at least oteekayo nnyo eriisokusatu n'osooka ne wekkaanya embeera because when you're in love love is so blind tomanya nkirabira nnyo ku bawagizi ba Arsenal balinga balokole you never know. Nagamba dove mu Arsenal wagaana because you're blinded because you have a lot of love. Thank you so much. So on a serious note though nti fe abali eno and me in particular أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaaya okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku screen yo to judge Seguya Faizo or Rabadaba because really I don't know what really happened. Yes. Because in any relationship at any micro level people have issues. Go gamers, we really have a lot of issues. We have a lot of fights, we have a lot of confrontations, ezimwe going physical. Bibeerawo mu bufumbo bw'abantu ab'enjawulo ne mu relationships and you can never know whom really to judge, who was right, who wasn't. So njagala nsparing Rabadaba that judgment of maybe oba yakole ensobi oba twogera ku stories zitambula kibagamba we are not judges tugamba okusinziira ku sources ze tufuna balaga Rabadaba. Yes, so I will use things of that is if waliwo n'abakazi abakozesa abasajja you have had complaints neri n'abakala abakozesa abasajja. So if that is true nga kituufu kiba kitegeeza nti Rabadaba
yali tayagala mukyala oyo yali tamwagala. And if you could also mingo inaka odi yako omukyala nga agamba Rabadaba nti ebyaddala wali tonjagala. Abakyala bano bali emotions zaabwe zibeera bit much more zibeera ku level eno yabagulu nnyo okusinga ffe abaami. They know when you don't love them. They feel why proceed with the wedding if you know someone. No, byali biweddewo byali bimaze okuba byonna wano nga bali mu kuyomba. Namugamba nakitegeerawo tonjagala. Women know by the way. For us abasajja tulinamu ekintu kya pretense. We are very good pretenders. And also n'abakyala mulimu are pretending, but okumanya ate abakyala bamanya much faster than us men. When you don't love them basobola okukimanya. So Maggie atuuka n'akola ki? Ndowooza n'akimanya n'akitegeera. Ndowooza ate ne escalation ya bino nga bikoze eki nga byeyongeddeyo. Omusango guba nga gwatuuka mu kooti nga ono yamuwaayiriza okuba nti ayagala mutemula. Ne cases endala we ziba nga zaaliwo nnyingi. One kiddayo ku the investigations police yakola because government sizeeyo ebiseera ebisinga tezikolera ku miyase. Naddala mu eyo situation eri as delicate as that eyinza okuinvolvinga okurevokinga citizenship y'omuntu wabanga ddala yakola ki yagirina. So kiba kitegeeza investigation zirina okuba nga zakaringibwa on. So tetumanyi oba that was the case anyways. If that was the case. Now, progressing, I've heard also from a very, very close friend to the deceased. Nangamba, she's a blogger. They are very, very close friends. Yatuka birthday ya Faizo netuka. And she namwagaliza birthday. She's a very influential blogger. Wamwagaliza birthday nungi simu nevuga kururu amukwata side of the phone nga omugenzi Maggie ali maziga okola ekintu bwe kityo ku musajja ebintu bye yankola ate abantu abadde and this blogger friend never knew anything. Nti bano bali nti ono tamwagala paka ku extent eyo nti women are very emotional creatures that they feel maybe you're siding with the other person and they hurt them. And then after that phone call nga Maggie ali mukaba mugamba lwaki opostinze Faizo seguya ku bintu bye yankola. Now this blogger asks, because they are friends, asks Maggie, what did he do to you? Yakola ki? And that is when Maggie opened up. Yamugamba atya? Nyamugamba all what is being alleged. Bino what is being alleged. Abigamba blog oyo of how the man really frustrated his life in the UK n'okutuuka okubanga akomawo ne Uganda. N'okutuuka okubanga akomawo e Uganda. Okitegeera. So that was the situation. Tegeeza Nalongo abadde aludde nnyo wano e Uganda. Abadde akomyewo ndowooza nga akabanga kagendereddemu kuba n'abaana bali mu kusomera wano. Okitegeera abaana we bali wano. And mu issue eyo today Rabadaba awandiise. Rabadaba akyalina mannya agawandiika ku nkomerero eno gyali kukomererwa ku social media. And Rabadaba solid mugumu. And Rabadaba waba alaba interview eno ffe tuli kwogera bitambula ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. N'ayogera naye. Rabadaba tegeza ku mutimbagano abirabye. Awandiise bw'ati olunaku olwaleero. Awandiise Luganda Luzungu. Sajja mu Luganda. Sajja ali London awo. Abeera ne Declan Rice. Okay, abayogera Luzungu. N'awandiika Salha. Bali balina nicknames ebewa. So mu relationship mba mune nickname. Salha. Gotolina nickname gye muyita na baby wo. Oli kunkola nkadde eri. Mama Nancha.
Zanero. Zanero. So inofuna yo omuntu linnya lyo bikabiza go bakuyita ki erirero okukukabya. Esawa yonna kigozi. Sobola kulyogera wano. Wano olina goyise baby nengamba ntambi. Ekyange kibebi. Tambi. Wandi wadde tokola bintu ebyo nze kyo wana kulabirako sikola bya nickname. Ne Adam ita Saluha. Yes. Saluha lya gwanga ki? Nickname oba alijjawa maybe a character in a movie or whichever. Feka tulina ensi gye tweyita. Yes. Oh, Salha. Oh, Salha. When I heard that you have left this world and gone to the next, I was gutted. When nawulidde nti Nalongo ofudde nasesebuddwa omutima. I did not want to believe it. Nabadde saagala kukikkiriza. But I have to accept it. Naye nina okukikkiriza. Allah yagira. Allah yagira. Atabenkiriza olulimi. Allah yagira era yagaba. So sad. Kyanaku nnyo. I know you can't read this. Kimanyi tosobola kusoma bino. But may you have a peaceful rest, Salha. Naye wumula mirembe Salha Nalongo Magi. Just like any other. Good. Just like any other, we had a few differences here and there. Ng'abantu abalala bonna twafunamu obutakkaanya wano ne wali. But above all, we most definitely had some good times, my dear friend. Naye era twafunamu ekiseera ekyessanyu, moments ennungi mukwano gwange fanfe. You have gone too soon, Salha. Ogenze mangu. We had a small chat a couple of weeks ago. Twayogerako mabegakaawo. And you sounded just fine, Salha. Ewulikika ddala ng'oli mulamu bulungi. Farewell, my friend. Farewell, my friend. Farewell, my friend. Weraba mukwano. Weraba mukwano. Wumula mirembe munnange. Wumula mirembe munnange. Awuguza mu luzungu olwo. Wano wandika mu Luganda. Rest in peace. Tukaddemu lumu. Farewell, my friend. Weraba mukwano gwange. Wumula mirembe munnange. Rest in peace. Inna illahi wa inna illahi raji'un. Ekyo kyalo Siraamu kyalo Arabu kizza ate mu luzungu. It is God what? Rest in peace. Chogere mu luzungu. Mu luzungu, you have a peaceful rest. RIP. Then na signinga off Rabadaba natekawo akatima akamenyefu. Rabadaba amenyese omutima. Yeah. Now byayogedde Rabadaba. Byayogedde onako olwayo. Yabadde amaze okulabako kubiri bye bamwogerako. Because Rabadaba tatera kuwandiika. Ate amanyi okuvaayo mu video n'asabula. Era agenda malaveeyo. Agenda malaveeyo. But chengezaako okwogera kyekiriwa. We've had we are hearing versions of story nga eringange yagala okwalininga and from different people who knew these two. Era naye abyayendekitenga mu twalinamu obutakkaanya ng'abantu abalala. Wano na wali. Wano ni wali. Sagala kukola ate munange njagala okushaba steaking nokulekera biruzi nengenda mu gym nkole emiwula. Kuba omulimu gwange gwali gwa miwula. Gwe gwandeesa sekawoomera wa kuno seguya. Now tabiyogedde though. Tabiyogedde. But on a serious note, guys. That is ebiri mu kwalejingibwa. I've been told reliably from another still close friend. I've taken so much time between yesterday and today to gather what really was happening in Salha's life. Nalongo abadde avuga emmotoka ez'akabi. Yeah. Mu interview entera okulaba Nalongo. Abaganda balina olugero olugamba. Empologoma ne weekogga etya. Tefuuka kamyo. Tesobola fuuka kamyo. But it doesn't mean nti eba tekoze beekogga. So Nalongo ever since she came back I think obulamu bwakyukira ddala but not for the better, for the worst, emotionally, financially n'ebirala weebityo. Kakati mu kukomawo sibadde sinakuzako ko wali mabega that there is someone eyeteekamu kamera bwati oba gwe bateekamu kamera na claiminga of how Nalongo was behind AK-47's death. Omuntu yeteekamu kamera ng'agamba ati nga claiminga nti Nalongo
yali emabega w'okuttaani AK-47 and those who saw her interview eri mu kutambula yali mukazi yali musajja yes and those who are seeing one of the interviews Assembly Yokola you see how she said how deeply she was in love with Emma. She said Emma yes abatamanyi yali Emma Mayanja yes nti nagamba nti ba bloggers n'abantu abamu abaclaiming ebintu you don't know how deeply you depressed me cham depressing nnyo because she really loved Emma okitegeera so ekintu ekyo kyamukola bubi nnyo nti at the extent video we are going viral one of her kids we yagiraba n'amubuuza mami kituufu do you know that question omwana nga akikubuuza kituufu mbugwa tataata oba kituufu kituufu gwa tataata omwana akibuuza magi omugenzi now that really broke her kyamu breakinga nnyo nti kyaleka ekituli kyamaanyi ti someone kati fe aboogera wano bana tulina okubeera nga tuli what like tulina okwegendereza betwogera nti bikosa abantu you can't just come out and you claim something as big and blatant as that kyali kinene yankobadde twogera yes tulina okubeera nga tuli simana kigambo kituufu kyakukozesa tulina okubeera humane nga tulinamu ak'obuntu tulina okusaasira okwo n'okubalirira abantu abalala emotions zaabwe you can't just come out and claim something like that without any proof whatsoever and when you know kyoyogera kya bulimba but confidently you spit it out so omukyala oyo kyamukola bubi nnyo because omwana we yamubuuza now obulamu bwe butabuka ava London ajja wano alivinga obulamu bwalivinga we butyo but of course tebuddamu kubeera kyekimu you're full of regrets teri kintu kiri as regrettable to a woman as knowing that you thought you was in love with someone and yet you were in love alone he was not there but nga ina byabala kiruma and then ng'olina gy'otudde wamujja wano n'omutwala eri kati nga positions zikyuse gwoli wano yali eri kayimba karagadi gojje mu kyalo yayagala odde mu kyalo abantu bazibu goyambye nnyo yakuteeka ate nalo abantu bazibu gojje mu kyalo kati rabadaba gwe bajja mu kyalo yamaliriza magi gwaziza muki that is according to the stories gawe ziri mu kutambula me I don't know anything just ntubabulira bulize biri mu kutambula ebiri mu alleging gojje mu kyalo wakuzza mu kyalo yes owulirira ddala kwa buli bbanga lyomala mu kyalo nojjukirako gye wali gwe gye wayagaliza munnaagende definitely onyiiga yes so neteriyo wadde awolereza ku rabadaba ye rabadaba kola rabadaba n'abadde sita rabadaba nti yali badde awolerezebwa naye obuzibu buli awa rabadaba mukyamu rabadaba mukyamu kuba sirabangako internet nga bakuba omundwe nga naye buli omu akuba ku mutwe because now we are dealing with someone who is already dead kakati okujjayo proof nti no tewali involved yet you were somewhere because naye kenyini akyogedde we had some differences nakulaza akatima kamenyese era yabadde shattered devastated kisoboka because mwana omuntu kastafa enemba katola olaba nno lenda ku example wali omukyala gwe saagala naye ye waafa simanyi oba akatima kajja mmenyeka basobola kujja mu kamera to celebrate fe munono yaffe bakituyigiriza mu mpisa naye nga muli oba osekera mu kikonde yono gomperezaako tomanya ki naye mukama akola ebintu ate munange oyinza okumwagaliza ate gwe n'omusooka si kumwagaliza kyakituufu kiri nti omuntu waafa okujjako nga ddala totegeera bulungi naye ebiseera ebisinga omuntu waafa ogamba yibambi akobuntu kajja unless otherwise naddala muntu nga mwali musharinzeeko obuliri webityo so I believe bambi musajja wattu ayinza okubeera nga kokumenyeka akoze eki amenyese omutima ate omanyi eno ensi waliwo yatuuka nga bagamba nti it is a dog kill dog world survival for the fittest kati abantu bakola ebintu ebisinga ebimu nga biri selfish to them
kati maybe if that is true nga Rabadaba yakozesa omukyalo oyo empapula so many people would do the same. Empapula so many people would do the same. Empapula wouldn't nti kibi naye kiri kibagamba nti okusazaamu ezaakututte ng'omuguddeko emisango because of now that is extreme. Love fades at times musobola okwawukana naye wogamba nti oyawukanye n'omuntu ate n'omuzaayo mu kyalo gye yakujja ate ekyo kiba kibi nnyo. Yes. Bw'aba yakikola nga ddala yalopa emisango. Remember case gye twayogerako eya lawyer judge omu we Uganda yatwala omuna Uganda omukozi n'atuuka eyo ne bamugamba kati omukazi tali mukomera kati ekyo kiba kibi nnyo kuba ate wanaamala ekkomera nga dda si bwe kiri so awo wo ukiba nga kituufu Rabadaba nga yakola ensonga ezo yali mukyamu aba mukyamu nnyo yali mukyamu nga weyeeyimbako but not in the context of okweyimbako kuba yali yeyimbako mu bukyamu a bad man but a bad man nga sita so it's a bad person nga oli wanagamba embwe yeri embwe eyo nga gga embwe ina sente okitegeera kyali ategeeza ne bwana ate abeera mukyamu ebyaddala mukyamu waddala wabanga yakikola bw'ati tujja kuteekawo disclaimers ezo guys because we don't know what happens between two people when they are in a relationship and love. Sources izo zobuuzizaako zo zikulaga nti akamessage tezikasiimye akarabadaba enchi sources izo kamessage kana akarabadaba sources zange zenkubiddeko nga ndabye obubaka buno kubeera nkubidde the nearest abadde bamanyi ne bagamba ebyaddala mu bigambo byabwe bino si byange. One friend has said the Faizo should be shameful. Obubaka bwe tebabusiimye. If so, Faizo should get a rope and hang. Bubadde bukambwe nnyo obubaka obwo. Balabye nga this is just mere PR. Bukiina. This is just mere PR. The source has said closest to now the deceased and they are very furious. N'obubaka bwongedde banyiiza. Ne audio note bagimpalira sola gizanya. Asijja gizanya. It is very furious of Rabadaba. But sijja gizanya because sagala castinga judgment. Boza ateja kuvaayo eri omuntu amanyibwe. But oli ngambye nobody taddeyo liteekeyo. But you can understand this bafiiriddwa emotions ziri waggulu maybe as well not regretting nga ndizanye. So I want to be professional as possible. So that is as far as the story is concerned. We've lost someone abadde mukwano gw'abantu bangi abadde connected to some political family of the Nameres. What is the father? Sempi Jazz. The fathers are brothers. These have been cousins, Namere and her. Na uli akolumu nga akola history we like background ya family ye ngeri solid kuva ku Samson Kisekka. So nalongo kikunyonyola lwaki nalongo abadde nga ayimiridde abadde gomite ne kati naye emotions nantu webo buzibu era abagagga abasinga ogenda owulira nti omugagga yabaddeyo mu kibafitaabu era tufe ebyo abagagga okitegeera abagagga bafa depression nga omuntu yafudde depression tufe ebyo ugawulira ntambi yabadde mu kinabiro nasere ne kakati ono mwana anabira musanje bali agenda oserera ddi ate munaye soda olina kulinda yabojjeddwa omusota then omugagga n'owulira nti engo yamulidde nga genza olambula ebisolo but seriously abantu balina ebizibu bingi and depression affecting abantu financially bali bubi bokka abantu obuzibu balina and someone made an argument bwa yali muganda wange Dr. T Amale ku ojukira ebiseera wizo oyo oyafunira ebizibu ebyo depression eyo ng'anywa omwenge biki oyakabira eri ewa Julie ewa Alien ewa Alien yakabirako newa mu America eyo koyo omukazi take me home Dr. T Amale n'agamba oyo mwana ave muzannyo eno mu Africa tetulwala depression nga kyali ategeeza nti tukulidde mu mbeera ey'okunyigirizibwa ennyo nti twaguba omanyi Abafirika twaguba tutya olaba oyo kyeyagamba oyo mwana ave muzannyo lumu when I was still a big man boss man waliko boss man of course I've always been a boss man CEO omukozi yajja n'angamba PD haven't worked today
I feel anxiety like ngeze mudwali nebangamba I have anxiety like nemugamba you have anxiety what do you mean bwe bulwadde obukuluma kye utakoze I'm anxious no being anxious kwe kubanga osubira ebintu like I didn't understand the disease naye abasawo gye bali bagamba osobola okulwala anxiety oba okola otyo maguka anxiety kwe kubeera ng'olina ekintu ky'osuubira but sometimes ng'oli uncertain nga kikuteeka mu mbeera ng'obwongo tebusobola kukola bulungi nnyo osobola n'okukankana so sometimes it can be nga you're expecting something good naye nga tekijja nga tekituuka sometimes nga you're expecting something bad so anxiety eyo bulwadde gye buli nze yabongamba namugamba then depression you are fined 50,000 for missing then depression kwe kwenyika mu birowoozo kati nga abawagizi ba Argentina kati Messi ali mu depression ebirowoozo byennyise Messi namulabe mu depression nenga musajja mugagga akaaba kati sebo ebyo ebintu bibeerawo nti newobeera as successful as Messi you can be depressed no kitegeera depression ko nali nkategeera munaye kankiza mu birowoozo kali kannemo okutegeera kati waliwo n'ekirala bakiyita batya there are categories of mental illness anything that can make your brain not function properly in alignment with all the other organs of the body nga kive no ku mental buba bulwadde Dr. Tiamala yagamba oyo mwana abe muzannyo Abafirika tuyise mubiri waaso otamu ogezayo kusomero ng'ogendedde mu nkuba enkuba buli kumacha gava n'ogendera mu nkuba nga weegize bw'oto olulagala olinye okubiddwe emiggo buli lunaku taatawo kozi oganya okukola emirimu musuzeeko kamaluma munyodeko kyatali mu sukaali eyo n'omufirika abiyitamu bikunakyalinga okuwona ebintu nga depression kyowa mufirika kati nsisobola genda bweru nga ndi muzanyi wa mupiira nga nvudde eno Uganda ne banvuma enkima nekinyiza sisobola naye ndowooza wotuukayo osobola onyiiga sisobola maybe kale nkyogera because tuli mu siriyo maybe because walogayo mukamera yali amuyita wome yali azanyira eyo Italy yamuyita enkima nakwata omupiira bulungi nakuteeka mu saati n'afuluma ngamba ali depressed nga bamuvumya enkima ate omupiira guba gusazibwa mwade koliko emipiira emirala mingi ku kisaawe guno guba guzanyibwa oli kasaaga gukwata bwati n'afuluma in protest mpira baguyiye wadde okimanyi badde sikimanyi tebayita bulesi mulala omupiira gwayiika ng'abantu basasudde bali Sampdoria nane bane Pama era ekyo bakikoleyo mu Bulaaya bano muleeta omulala tugamba omusisa azimbya kale tukukuba n'emboko ku lubuto ey'okubba omupiira then ne tuzaawo emipya ng'esatu ne gusaamibwa ne guggwa kwa abantu baba basasudde Nalongo abadde abeera bweru kitegeeza abadde abeera bweru ze endwadde zaabwe mwana wa mugagga mwana wa mwami tasobola kwera nga yabona nga ffe tubonyebonye gwe ali mugamba tuli wizo yali muzannyo wizo yakyali muzannyo tosobola kuva kawempe n'olwala depression we have different kuvuutie kawempe n'olwala depression obulwadde bw'abanafu abantu abala depression baba muyenga era abasiraamu bakisomesa nnyo ne bagamba nti osaasiranga nnyo omuntu abaddeko ne ssente nayavuwala osasiranga omuntu abaddeko n'erinnya ne limuvaako osasiranga omuntu abadde okitegeera abaddeko n'omwami n'amuvaako abantu basaasiranga ewaludi embinnya at least Mukama tabikuwa kati gwe wali omuntu eyo nga ye obulamu bwabaleddewo bonna yerira ekikomando kye bulungi yerira akawunga ke bulungi nnyo n'anyumirwa obulamu n'azaala n'abaana bikino bayitira mu mbeera eyo na having a much better life in terms of thinking and everything the lifestyle than gwe ntambi obadde mwavu Mukama n'abako wano wakutadde osobola okwevugira akamotoka okusobola okusula obulungi osobola okulya obulungi then itincha n'abijjawo noddayo eri now that is depression oddayo mu bulamu bw'oli naye oli yabumanyira bw'abaddemu kale gwe watesinga ku buli beta tosobola kuddayo eno buzaawo we yaviirako anyway kibi nnyo tugende waayo walala in focus katusoke tubeere nga tuyisaawo kubamu ku bakama baffe ba organic and natural health products Dr. Richard Senjobe hamu Mukasa Road waali awo Dr. Richard oyo kafulu nnyo mu kujjanjaba endwadde n'ezo za depression ezo anxiety ebyo n'ebyobwongo wali eddagala ali obutonde erijjanjaba anxiety ne depression jeriri eri nakyalikuwa
toddamu kubirowoozaako ebyo so Dr. Richard ekyenjawulo kyalina buli kalwadde konna ko wali owulidde akayinza okukuluma ku mubiri because omubiri guno Mukama yagutonda tuba gusomboola endwadde ziweyandooza n'olukumi endwadde ze tutamanyi na kumanya naye kati ye biva kye yakola ayina musajja mukugu nnyo asomye ebintu ebyo experience ya myaka 16 ne ttiimu ye gy'alina mu ggwanga erya Uganda ne mu nsi endala enterprise nene nnyo eddwaliro lye ye ajjanjabisa butonde oba magulu oba magumba oba pressure oba sukaali oba musujja ogambibwa nti gwe gwasebambi omugenzi wonna yakujjanjaba ate nga kujjanjabisa butonde so gendayo sides zaawo Emengo Mukasa Road ngotunudde woti mu Bulange ojalabe ekizimbe ekya green yes kuba erivaako kuba ku namba 0752602427 bannaffe abalala beba Job Giant now Job Giant buno obubaka bwammwe abalina emirimu obeera ng'oli awo olina omulimu wabula ate onoonya abakozi tukubuuza are you an employer looking for the best candidates? Post your vacancies with Job Giant and connect with verified, qualified professionals ready to drive your business growth across Uganda and East Africa. Kuba ku namba y'essimu 0749 052 000 oba ogende ku website yaffe www.jobgiant.net oba ogende Ntinda Complex Block C. Abalala tulina bannaffe aba A&S gwagala awokusanyukira waliwo training facility waliwo turf yokuzanyiramu mupiira waliwo swimming mwandabye nga mpuga ndi mazzi nga ugamu kankulage ngiri watandise n'okuwuga ife abagagga tuwuga wetuti siri mugagga nyimba naye njagala nkulage ngiri gye tuwugamu otulabye A&S Health Club Kyanja ondabe ngeri gyempuga esooka olindako layini eyo gyendabe ddala ewuga ku tewugirako okuwuga kwaffe asobera mazzi bwoti notabbira tukkiriza muwuga naye muwugidde kwalaali muwugidde ku budget kikyengezaako okubuuza budget empuga ffe twagala Olympic medal nga Mike Phillips so A&S swimming pool weeri diuko nkutumiddeko playground area eri abaana tosobola okujja n'abaana bo ne bagenda eri bazanya gwe nobeera mu pool ne mu pool kwennyini kuliko abayigiriza abaana okuwuga abagala okulaba omupiira sauna massage wonna A&S esangibwa Komamboga Kyanja Komamboga nnyo alina ebintu bingi bye tuminamu essuubi temuyinza atandika kwewuzaabuzayo omutu nga temutubaliridde ayinza okubbira okitegedde nanti tomala gawuga ntambi nzira n'engeri gy'empuga yeeyo omwogezi tabbira tuddawa erunaku olwajjo nabadde nkugamba wagenze kubeera si wano ntambi yeesimbyewo saasinze yeesimbyewo mukulu wange andi mukulu ntambi si famire nemu ye ntabaazi kakati nafunye omukisa nengenda ku kituuti n'oyogerako eri aba kasooke manjulire wano muto wange era muyita ababuuzeeko Frank Ntambi abantu bali solidi ntambi teweesimbawo akalulu nga kangi ntambi teweesimbawo banange basebo ne banyabo kandi ekisanja ekijja kwesimbawo etulese olunaku olwaleero amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza, East Africa's youngest professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia. Ng'ekyalo kino banange kyekyankuza nkulidde ku kyalo kino okuviira ddala emabega eyo era we nawulidde ensonga enkulu nti ya mukulu wange Ntabaazi Moses Wilberforce okujja okwesimbawo chairman Mutebi Zone LC1 neŋŋamba nina okugenda nange empewo z'ewaka zibeere nga zinfuuwako mbeere abatuuze ba Mutebi tambi obugombe tebukutera noddo oyagala kwesima kuba pulezidenti tebagenda kubeera okuwannaanya kwonna soka wezimbe wa LC5 ng'ekitundu kyaffe Mutebi kansala city council wali awo nooba otandika naye ng'ebintu tebikyuka abaana badaaga
kwegamba ng'embeera si nnungi nnyo ne tugamba awanyu weewaawo ekita ekiteva ku kisengejjero kifuuka wankindo ebyo jja byogerera walala ekita kitava ku kisengejjero kikusisa tulooni omukulu tebamanyi ngero tuyiteeyo naye sebo okuba kansala ero sifa wali ku site kanso osobola otandikirawo famire yaffe ya byabufuzi nnyo okutandikira ddala kujja gyaffe profesa byabadde byasimba basimba ddira yini 28 July omwezi guno, that is next Tuesday I think naye abantu kye batamanyi naladde nkubuli wali nga tutandika nti any citizen owa Uganda okulonda kw'olina okwejjumbira ennyo okusinga buli kimu kyonna kwe kulonda kwa LCO asookerwako ddala. Lwaki? This is the most important leader in everyday life and the most accessible. Webale nnyo nti oba olonze Moses Ntabazi gwe wa Mutebi Zone mu Ndeba for example he's going to be your first contact. And chairman wa Ero Sasooka yoyo contact asookerako between abatuuze ne gavumenti oba okitegeera yadiiringa nammwe with your day to day issues directly kituufu oba okitegeera LC1 nti ne gavumenti wali mu kubeera nga etandika oleeta ebintu ebyo mu 1900 I think 86 baali baleese local systems wezitandikira local council systems era baziyitanga zi resistance councils RCs okitegeera nga amaze okubeera nga bali bawangula obuyinza nga bagala kukola grassroots leadership system by involving eba citizens directly mu local governance naye mu 97 twakola constitution mu 95 then 97 Local Governments Act ne bajamendinga formally ne bedanga eba incorporating into the Uganda's decentralized system and then ne renaming those RCs into LCs local councils yani bagamba LC1 yebera village zone omuntu wosula then LC2 parish ekyalo kwosula LC3 that is the sub county oba town council oba municipal division okitegeera then LC4 ye saza county oba municipality then LC5 ye district oba city kakati eno LC1 yetandikirwako okitegeera nti enkayana z'ettaka land dispute mbadde ngendo gamba nti kiba kibi nnyo n'omalako ekisanja nga tolabye ku LC1 kitegeeza ebintu bibiri yes kitegeeza either tolina akulaakulana mu bulamu yes because tolina woogula poloti nga tolina LC1 tolina wookola land dispute sezo domestic conflicts nti mulwanye ne mukyalawo era mugenda wa chair security concerns zonna mugenda wa chair recommendation letters kitandikire ku ID passport kabere muri njukira wano twali mu kooti okweyimirira obweyimiriza ofune eddembe webale nnyo LC1 tuyabera Ntabazi Moses mwe aba Mutebi Zone mu Ndeeba kati LC1 mu bino byonna obuvunaanyizibwa nga bino okumaintaininga peace ne order etandikira ku ye okumediatinga conflicts before escalation ku police ne kugenda ku police ne ku court okurepresentinga community mu kaseera nga yalina okwogera speaking on behalf of residents to higher levels of government mwine enjege guddewo basoka kunoonyaani baye kasasiro mu kubo temwagala kasasiro ku kyalo kyammwe waloge battidde ku kitundu kyammwe banoonyaani LC1 ti kansala si LC2 si LC3 banoonye oyo in fact niyo kwa kumobilizinga abatuuze residents walo campaign zizine zijja ku kyalo nga vaccination ng'obutimba sanitation drives ezo organizing a community mu bintu ebyenjawulo awo wona LC1 gwali eyo inogenda obere ng'olonda ddala LC1 n'obere osenguse fema senguse ngenze ku kyanja inogenda no reporting ewa LC nakutegeera oba okitegeera now kuno wano ku identifying vulnerable households government programs zirina okuyita zi PDMs ani relief aid social awo wona n'okuworkinga with security agencies LC1 I will term it as the base of your humanity webale nnyo omuntu yenna kebeni giyonge yagala okuyamba okulagira ddala nti gwe tuyamba ntambi w'ekyanja leeta ebbaluwa ya LC1 leeta ebbaluwa zanero ogamba obeera mukono na buti Chairman we nabuti akumanyi kakati awe mulondera bannange bannandeeba mulonde musimbe layini Mutebi Zone mulondere mukulu wange oyo eyampe oyo mukuba he was very vital mu bulamu bwange nnyo yes at some time yabeera nange at some time yamperera ku school fees
okitegeera at some time even most of the time he nurtured me as a big brother emyaka emitini egyo gisumbuyira ddala but he molded me si kyangu nnyo okukulira mu kitundu nga Ndeeba kukulira mu kitundu nga Katwe kukulira mu kitundu nga Kibuye Nateete Busega ffe katukuddaawo bulamu bwange bwonna. So if it wasn't for someone like him saalibaddeko wano ku the final channel usanga naligenze mu bintu ebirala ebitali bituufu but because of him my big brother Ntabazi Moses, respect to you, I love you so much, may God help you on the 28th owangule akalulu ako and I really believe in you that you're going to be such a very very great leader for our zone Mutebi okulembere. Okay. Si mufuzi si kufuga wabula akulembere bannakyalo kale aba ogambye so ni bagitani gwe bano Mutebi zone balonde Ntabazi Moses Wiliba Force. Okay, kati waliwo noono nakyusiza ekibiina eno y'ensonga Uganda Uganda yonna ndowooza tewannabeerawo ayiwa mu kibiina kya NUP nga komanda lwa nsonga ensi tesiima. Tewannabeerawo ateeka ssente mu kibiina kya NUP kusinga komanda. Ebyokulabirako mbirina. Kiri kizimbe kyange kye mulengera wali kyagenda mu 2021. Ingini ya Kaweesi yazze kuba LC1 NRM PLU NUP yagivuddemu ndi agiteeka mu kingi n'atasiimibwa. Jukira yakabakaawo ku maziga. Naye akalulu akajjawe nansana. I don't know oba nakajjayo but what I knew before yali musajja ku ground nga kwali nga bamwagala but Abaganda balina olugero olugamba nti ensibambi edibya mutere weberanga ekitundu kya Nansana kikulirwa NUP nga yakiwa obululu buyitirivu nnyo. The least he could have said that is if he had ambitions of أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. The really last thing kyali badde akola okuturning against the people's favorite the party okitegeera people invest a lot of everything and emotions in their political parties because they are tools and vehicles for them for a better governance. Kati nze muli ndaba nga there was a shift between the positions yalimu nga is a darling versus these 6 months of reconciliation nga ayogera whatever is and also the shift nti na ye he was a former chairman avamu NUP n'agenda mu NRM. He was a former chairman ku Kisanja kitegeeza abachairman abasinga baali b'enyaye naye shift gye yali akoze ey'okuva ku bachairman adde ku bw'MP ate n'akulaga nti afiirawo. Simanyi oba abantu banaamukkiriza kakati naye katusabe aleme kuddamu kukaaba kuba kati akyagakaaba ekirooto kyange ekirooto kyange yakivuddeko yafunye ekirooto kyali kyagenda mu parliament n'akaaba n'amaziga Saraza n'agenda beera. Now the level of desperation for him to be a leader will cost him. Ekirooto kye kati kuna n'atugamba ki because okubanga ayaayanya nnyo okutuuka okubanga asobola n'okuva mu kibiina ekiri ku side eno. Manyi waliwo ebintu ebimu mu politics bagamba nti you can never move from one extreme end of politics to another. Oba ovudde mu NUP maybe if you could go to PFF ekisobola okutegeerekeka but you cannot move from this to that and unless ng'olina bingi byokola ki byobala but I really don't know y'omu ku bentaddeko amaaso balonda ddi 28 ku Lwokubiri kyetaaga omuteekako ka vidiyo nga basimbi layini ey'omugongo ayinza okunjukiza omusajja omu nga bayita Katongole Singh. Katongole naye yagezaako buli kimu kyonna palamenti kasaba bamuggyayo okuteekayo Moses Kasibandi nejja neyeesimbawo kuwa LC1 nawo ne bamukubirawo yagezaako buli kimu. So katulabe mutaddeko abiri nga nkazalujja kale kati akolagye Victor Kamenyo Victor Kamenyo ka video ngadde nkakuwadde sikyo
waka playing zao kali ku X yange ntaddeyo ne ngamba bannange kuba akoraje omwalo omulungi bwati batyo kirungi kikazi kya Kamenyo bambi kikazi kirungi naye kyakoraje abaana bakikozi ba olose yakamente yakamente ngaasuna nsuni si yasuna ente n'agitta yattente ngaasuna nsuni yattente ngaasuna kanjogera ekindi ku mutima kuno suubira nti anaakyaga if you're not, I don't know why men bakola nnyo bino ebintu kwegamba okulabirira omwana olina omweguya ne acting as if muli mulaavu lwajja omulabirira bw'okula n'ogamba omanyi bino bimalira budde na biseera nga si kyabyagala era omusajja n'akulaga kati omwana tagenda mumulabirira nosasula fees nosasula buli kimu respect him genda nawe bigamba abeewa musonga sami akolaje yabadde ayisaawo ensongazi nti Kamenyo okulabirira ku mutabani we alina okuba nga akwata mu yingini kati ate akolaje yingini agikweka akolaje ekisookera ddala era nga wempandise ku mukutu gwange ogwa X kansome ngambye bambi I really feel for Akoraje. If what she's saying is true, then Victor Kamenyo should step up and take responsibility of his child. No young mother should have to break down in tears over child support. And that is a general message. Akoke kasanga abali emitala w'amayanja ke basinga okutya mu bulamu. Child support. Oba owedde mbwera omukazi omwetondera nnyo. Ono mugwange aleme kutuusa ku child Africa. Nga we twatandise wali nti tulina ennono kwe tukulidde ey'obugubi ennono eyo giraba omaliriza taata abazadde adduse agenza akoze amaka amalala azadde adduse we batyo ale taata wawulira nti n'emikolo gy'ogenda okola mwagala makaga otaguteeka wano and that I don't know if that aligns with the race of us the blacks kwani ogenze mu sizabali era ogenda ola cases ezo ziri nnyo mu the black community London yawo abazadde bazaala abaana ne badduka emisini omwana akula ne maama abamu makomera kale bambi nga taliiwo obubeezi nti makomera abamu babase abaana bakuze n'abazadde baabwe single parents but I think okuddayo nze ku kiri geno not even Akoraje yekka we men, not women. Abasajja. We ought to man up and take responsibility the moment a woman bears a child for us. Ekyo kyo kiri paramount. Tekirina kubeera compromised at any level. Okitegeera. That is the first basic of a responsibility person taking care of their own. Because now we mix two things. Nzo kubeera nga n'obutakkaanya ne mukyala ne baby mama. Then nengo mwana ne kya affecting ate omwana because obusungu bwange obutakwatagana bwange ne baby mama ono ne mugamba you know what oba nkoze bw'otono bw'otono n'omwana tajja kufuna buyambi. Omwana ono yali innocent. Okitegeera but omwana oyo mini you 50% it's you 50% mukyalo oli oba kitegeera kakati fuba nnyo nti n'obeera at least nti olina obusungu kwoli you care about this 50% of you. Situation y'Akoraje gy'annyonnyola yefudde wa single mothers okufeeringa okufuna abasajja to move on because ng'abasajja ffe omukazi wakima fees oyagala okwatemu tuweereze ku rent oyagala okwatemu kizikime leeteze emmere omwana mulwadde kwegamba maama atukeesera n'abeeranga eyeetunda okusobola okulabirira omwana wo ate owuwo. Now that is the frustration Akoraje gy'alina. Kati olaba eky'Akoraje kyagambye either abafuna omusajja agenda omugamba toddayo kuwuliza oli ate oli akugambe you are denying me access to my children. Kati issues nawe bali kireeta bwotyo ze zibeera mu bantu ki mu bantu we bati but ebyaddala without even looking at Akoraje oba Akoraje wa mpisa mbi oba swa mnungi oba kiki whatever her character and personality is as a man
you have to take care of your child regardless. Kati wano mu Africa tetulina nnone eyo. Even the feeders are there, the courts are there, but those cases tebaziwa nnyo ki miraka okubeera nti abantu bali as compliant to that as it is mu ziri ensi endala. Bwebirabika siwe bibeera because I've seen so many videos ez'akamenyo ng'akola surprise. I thought they are co-parenting very nicely. Yes, but omuwala ali mu kugamba nti omuwala agamba all that goes ahead. Olw'okuba omusajja amala n'akola ki? N'akwatamu. Agala kukwatamu. Kati abyeresa lese ebyo iPhone 17 kati we yamugambye nokombya. Oli kale kabeera n'ebintu. That is if because now we have not had the side of Victor and nga we gambe sagala nnyo ku casting a judgment ngeri one sided. Yes, so era nga obadde ogambe nti if it escalates from this we should really think of hearing from the side of Victor Kamenyo of what, because not what all women say bigabeera amazima but also not what all they say that should be dismissed. Noona asobola okwogera ekyo ng'ayategedde Kamenyo ewuwe biteredde ng'ayagala akwonoone mbw'olaba oyo yereese obulabo naye akwatamu. Yes, but so everything is possible. Women tell lies, but not all what they say should be dismissed. Okitegeera mulimu bambi abayita mu mbeera nga ddala omusajja amunyigiriza paka ku level eyo bwetu. There are some men abatali straight, abatali as straight. Women tend to also, if you want to make a life difficult for a woman, they find ways naddala nga gwe alina resources. Naddala ng'omuwala bamenya talina kiddako kiri awo financially tali n'omuteeka mu mbeera eyo. But the best thing to do is maybe to empower women such that basobola okubeera nga bakola kubeera nga ssente weeziri whether you are there or not. Franco obudde bugenzi. World Cup wategedde nti Messi si ye gooti. Messi bamufudde shiipu. Gooti eriemu Rodri. I tend to disagree. Anti awadi we yalaze. Play of the tournament, Rodri. Play of the tournament, Rodri. And it is debatable. It is very debatable. How debatable? Everyone knows that I'm not a fan of Messi, but I'm a fan of the sport called football. Messi, first of all, playing the kind of football and leadership he displayed in these 8 matches of the tournament. It is really commendable. But Messi was playing African Cup in World Cup. No. Played Egypt, Algeria. But do you know that Egypt is far a better team and a country than so many countries of Europe, so also South America. Okay. So tukiriza tugaane Messi yazanya omupiira gwe yaddaina okuba nga azanya omutuufu, probably one of the best displays of the tournament. It has been football of Messi. That is before he met a master. Yeah, of course. Just like we were talking about Olise being a master class in the midfield. Yes, I agree. Then Rodri Yamusanga. I agree. Whatever was done to Olise was done to Messi. I agree. Which makes Rodri of the tournament. But Rodri, not to tap into stats, but someone who had 0 goals and 0 assists, and for a country he's a defensive midfielder. Yes, and for a country like Spain, and that plays for his role, they considered only 1 goal. So he did his work. But a country as Spain, they don't play their kind of football. They don't play bus football. No. They don't play their kind of football. Ngisambira ku muzannyo omu. They play as a unit. Nti saba zino kizibu n'okumanya who was the best player of Spain, but as a unit, they were they were a better team. Okitegeera teyatambulira ku muntu omu nti Rodri yono as it was for other countries nga Argentina, Messi, nga France, Mbappe, England, Kenya and Bellingham. For Spain n'okubeera nti no yateekawo display eyo ku final etabeerangawo. We've never seen a one-sided football in terms of statistics, in terms of everything you could balance. It was Spain. After 60 years, in the 90 minutes, not to register a single shot on goal in a final. That was something really. Kulaga how good Rodri was. Not Rodri. Okay, how good Spain was. But he was the captain. Of course. And he was a defensive midfielder. Yes. He outclassed. Whatever was done there, it wasn't done by Rodri himself as alone. Everyone, starting from the goalkeeper Unai Simon, azanyo mpira from the back, aggressive, and even keeper, they had the best defender. Yes, and even do you remember the situation Messi nga alinganga yabudde
Gundinga wali Unai Simon ngatali ku line nenga ali na argumenting. Everyone did. The Kubasis, the Kukurelas of this world. Look at Olmo, the display he take from midfield. Look at Fabian Ruiz. Look at Lamine Yamal trying. So all in all, this World Cup, was it the best World Cup ever? No. Kuba, it was the most expensive ever so far. Yes. But it was too much of a bore. The hydration breaks in azoza antamaz. Nganda bazita pesi mu muzanyo. Team ebadde bagitadde ku kikaliriro ne bagiwewera. That is when some of the African teams lost when they were leading, but after the hydration break they lost concentration because the tempo was already killed. Yeah, but what I wanted to talk about was one, I commend also Argentina okubanga ya putting up one of the best defensive games we've ever seen. Sometimes you look at the attack, but the role those guys played, okubanga ba containing, even when they got the red card, they were getting extra time, they were containing their 1-0 loss, but also at moments when they were 10, almost they equalized somewhere in the match. So they did that. For Spain, that plays that kind of football. For Spain, abana abo kuva ku Rodri omukulu oyo nga abalina ku under 17 najanga bakunganya bamutule ku under 19 under 20s abadde Luisan, what is the name? Enrique? No. El Fuente azanyide ddala omupiira kuvira ddala eri nga abaana abo abakola ki abalina. There was nothing Argentina could have done better than maybe the display Jibatuwa, and I'm not blaming them. It has taken them how many years okudamu wangula? 2010, 16 years. 16 years bawangude. And they are doing a repeat of what they did because they first took the Euros in 2008. Remember Fernando Torres? And then they took the World Cup later, and now one. We are waiting to see if they are going to take the next Euros as they did in 2012. Kwedanga streak bakoze echi bagikoze. Then team jemba dempagidanga England ndoza tukize tugane. We are not meant to have technically gifted players, yet as technical players they win you trophies. If it wasn't for Spain being as technical, there is no country kat Spain Anderson and Rice, they cannot start a game. You cannot, and they are building on England tacticians. lost to Argentina because of the tactics as a coach. That is what I think. Because they were leading the game. Tactics the last 20 coach. minutes, the substitutions really damaged England's performance. Tactics is a coach. Tactics is a coach. Any coach cheyakola. Tusho cheyakola. Oku defending. Twali bu praising zenyo if he didn't concede those 2 goals because they are actually denyo. Bebuziwa tactics. They are praised when they work. Then they are dismissed when they don't. But we have really seen work. that they have never worked so long as only defensive. But it worked for Jose Mourinho at Inter Milan versus Barcelona. He defended the game almost all the 90 minutes. So it was just thin line near your weight. But one of the shortcomings of England was not to trust people like Cole Palmer, abali very technical, abamanyo mupira, Trent Alexander-Arnold, people like Phil Foden, natwala makanika bangi nti nomupira gwa Argentina ogwagula bakatebe. Era nga bagenda okuleeta beba Barnes, okitegeera beba bani, and it's going to take other many years for us of England okutwala a championship of the magnitude of the World Cup and the Euro. Kale ate pastor wa for Uganda predictions ze Uganda zali zitya. But the problem we are having with so many pastors, and I'm seeing it's becoming a phenomenon. Bagala nnyo akatambula ka TikTok. Yes. Bagala nnyo akatambula ka TikTok. Abasinga bonna kanjogereyo kino kitambule. But then it really damages oberanga okidisguisinze wetekakulayi cha oba nafunye ekiroto Katonda yandaze. When you only want to gamble that wekikwatayo I come and thump chest. So that's what happened to that Musumba. Singa yakyogeranga a typical fan would have excused him, but okubibumbirira kontino kyabadde bakiro Katonda yamugambye wavudde obuzibu. Yeah. Kale wetu wadde olunaku lwaleero in focus with Frank Antambi. We out.